Olwaleero guweza omwezi mulamba kasookedde yali akwatidde ekibiina ki NUP bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Kyagulanyi Robert Ssentamu yeemulula okuva mu maka ge olw'ebigambibwa nti ab'ebyokwerinda baali basooberera okumugombamu obwala. Okuva olwo wabaddewo okubagana mu bakulu mu gavumenti ng'abamu balumiriza nti tewali anoonya Kyagulanyi ate ng'abalala bagamba bamwetaaga. Kino kyawaliriza bannaddiini okugendayo okulaba ebifaayo era bagenda okutuukayo ng'embeera eriyo eraga nti tewali buzibu ku baagala okugendayo. Naye waliwo abantu abasaba tusabira abantu bonna abali wano n'abali mu kkomera bonna tubasabira. Minisita wa ICT n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi yabuulira eggwanga nti tewali muntu yali alemesa bantu kugenda mu maka ga Kyagulanyi. Kimanyi kyayokwese ojja kuba tetulina interest singa twabadde tumwagala n'obantu tuliya Amerika tusobola kukkyayo. Kino kyawaliriza abooluganda lwa Kyagulanyi okugendayo balabe ebiri mu maka ga muganda waabwe wabula baali bakajjayo obwenyi ab'ebyokwerinda ne bakabatema nti baali bakottokedde busa. Tutuuse wano nga tulowooza ebigambo byabwe bye bayogedde bye bituufu naye ate nga bikontradictinga n'ebikolwa ebiriwa ebiri ku kifo. Ebyaddamu okulabwako ye mukyala wa Kyagulanyi Babi Itungo Kyagulanyi ng'alumiriza ng'ab'ebyokwerinda bwe baamulumba mu matumbi budde ne bamutulugunya nga kw'otadde n'okumwambula engoye nga bwe bamukuba n'ebifaananyi era okukkakkana yasibira mu ddwaliro Ensambya okufuna obujjanjabi. Kati olunaku olwaleero bannamateeka ba NUP nga bakulembeddwa mu mmyuka wa pulezidenti wa NUP mu bitundu by'obuvanjuba bwa Uganda John Baptist Nambeshe bagezezzaako okugenda ewa Kyagulanyi okumanya ebifaayo kyokka nabo tebakkiriziddwa kutuukayo. Naye poliisi eri awo bagiteekawo permanently tulemeseza ate si kutulemesa kyokka ne ttiimu gye tuze naye y'abalooya olw'okuba kye tuuzaawo kubeera nti balina okubeera nti basayininga ku mabaluwa aga kooti n'ekirala kumanya oba munda omwo balina kyakulya ku lw'okuba baluddemu nga teri abaceekingako teri abaleeterayo ekyokulya ekyokunywa. Bano batuuse n'okwogerako ne ssaabaduumizi wa poliisi ya Uganda Abbas Byakagaba ku lukomo lw'essimu abataase wabula byonna bafuuyidde endiga mulere. Era abamu mpadde ne njogera naye ekivudde mu okwogera okwaŋŋambye nti nze sirina kinene kyakubakolera okujjako gamba ali awo omukulu w'abo abapoliisi agoberere chain of command kitegeeza akubire naye mukama we ekyo mu brief abadde adeclininze okutuyamba. Wakati nga bagezaako okwegayirira bakkirizibwa okuyingira ate omu ku bannamateeka Kakulu Tumusiime ab'ebyokwerinda ne bamukwata. Naye wakati w'okukyuka tubali tuyingira emmotoka zaffe tugenze okuwulira emiranga emabega n'enduulu nga basika omu ku balooya abadde agenda kuba emmotoka ye ebadde mu maaso era kimugire bane wano yekulembedde yabadde mu maaso ng'alina gisanga mu maaso. Tugenze okukyuka nga bamukulula bamusudde mu kabanga kyetulowooza nti kikyamu. John Baptist Nambeshe asoomoozezza bannaddiini nti mu mbeera bw'eti bandibadde tebasirika kubanga essuubi mu bantu lisigadde gye bali. Ate kino kisoomooza eri abannamadiini abakulira amadiini olw'okuba si ffe bandize wano ewa the Honorable Kyagulanyi bo be bandize wano. Nambeshe agamba nti n'abantu ababeera okumpi n'amaka ga Kyagulanyi bali mu mbeera ya kunyigirizibwa olw'abasirikale abeebulunguludde ekitundu kino nga bangi bayingira nga nkoko mu nnyumba zaabwe. Nti weetwogerera tuze nga tulumirwa the Honorable Kyagulanyi family naye omanyi nga community enamba eri affected abantu abasula awo abali ku mulirwano n'abakozesa ekkuba eryo kati bali mu kafyu tebasobola kusuuka ssaawa 12 kutambula. We tukoledde eggulire lino nga tetunnamanya munnamateeka Kakulu Tumusiime gy'atwaliddwa ab'ebyokwerinda. Gerald Damulira, Agafeeyo, Spark TV.